Yes. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri yasabye munywanyi we nfanfe ow'okumulirwano mu ggwanga erya Kenya Raila Odinga agende maaso n'okubanga amulabirirako mutabani we Semakookiro. Oli ku Yugi Update Civic osinza obanga otuwuliriza bale kwekumira ku mayingo gano. Gw'atannatweyungako sobola okugenda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update Civic. Mu move eyakobeddwa mu responsibilities ne international relationship eri Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri kyamaze dda okubanga kikonfamingibwa. Mu busirise Ronald Muwenda Mutebi yakontakitinga Kenyan political leader Raila Odinga omwezi oguyise ng'amunoonyaako obuyambi bw'okumuyambako okuweerera okwedikeetinga mutabani we Semakookiro asobole okubanga kalabalabaawe. Lipooti eraga nti Obwakabaka bwasindika trusted advisor Council Apollo Nilson Makubuya eri mu Nairobi nga ye Ssekinnoomu asobole okubanga apresentinga request eri Raila Odinga. Ono nno nga wa mukago wadda ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ng'amusaba amukuumireko eriiso, akuumire ku mutabani we eriiso Princess Richard Semakookiro ng'agenda maaso n'okuba ng'atwalaganya ebyokusoma kwe nga Previous School eri mu Nairobi. Ebyokusoma oba academic pathway eri omutono Prince asobole okuba nga Semakookiro ono asuubirwa okusoma okuyita mu bingi n'okukisinga awo asobole okuba nga yeeyongerayo n'ebyokusoma ke paka mu United Kingdom. Asobole okuba nga atuukiriza repetition ya jjajjaawe Ssekabaka Sir Edward Luwangula Muteesa ow'okubiri eyasomera ku Cabrini University mu 1940 asobole okuba nga naye atutumuka mu byenjigiriza. Kenya yasiima nnyo ekintu kino eky'omuwendo ekyakolebwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi bateekamu obwesigwa saako ne former prime minister eyali recognizingddwa okubanga ateekebwako eriiso ejjogi ku Semakookiro Raila Odinga abakubanga bamutaddemu ekitiibwa n'omutrustinga okusobola okulaba nga Semakookiro ono afundikira bulungi emisomo gye mu kibuga Nairobi gye yasindikibwa okubanga akakalabya emisomo gye. Oli ku Yugi Update Civic osinzira okubanga otuuliriza era bale kwekuumira ku mayingo gano. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano. Mbaagala nnyo mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu People Power Color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel
buli wosubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbebazaamu akensuso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kubanga otwegattako nga oliko gwo atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli wosubscribinga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message. Buli wokona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki
enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.